Tuwase Jimmy omu ku bannayuganda ng'ayita mu bapuliida be okuli Anthony Wameli ne Geoffrey Tulyamusima addukidde mu kkooti ya Ssemateeka ng'awakanya Parliament okugenda maaso n'okwagala okukyusa Ssemateeka nga tebamaze kusomesa bannayuganda ku Ssemateeka ono. Gamba nti Ssemateeka wa Uganda bukyanga abagibwa n'ateekebwa mu nkola takyusibwa nga kuzibwa mu nnimi nnansi ng'Oluganda n'endala yezaamanyi kubanga yetamanyi Luzungu naye ng'Oluganda asobola otusoma. Ekyokubiri, Ssemateeka ono tabunyisibwanga mu Uganda nga bwe kirina kubeera, tasomesebwa nga bw'alina kusomesebwa. Agenze mu maaso n'ategeeza nga Kawairo nnamba emu bwe kagamba nti obuyinza buli mu bantu okusalawo ate nga kino kuba kumenya Kawairo nnamba nnya akalagira okubunyisa Ssemateeka w'eggwanga ku buli Munnayuganda era n'okumukyusa mu nnimi ennansi ng'Oluganda, Olunyankole n'endala abantu okusobola okukitegeera. Kati ffe twagala kkooti taputa Ssemateeka esooke eragire oba erangirire nti obutakyusa Ssemateeka kumuzza mu lulimi lunnansi oba nnimi nnansi kityobola Akawairo nnamba nnya aka Ssemateeka oyo n'obutamubunya mu bantu. Kitegeeza abantu ba Uganda tebamutegeera, tebamanyi kyayogerako ate ng'agenda kukyusibwa. So kyekitulese mu kkooti eno. Ono ayagala basooke bayimirize Parliament ku byonna eby'okukyusa Ssemateeka okutuusa ng'ebyo bikoleddwa nga bapuliida be bwe bannyonnyola. Mu ngeri y'emu Dr. Bed Bwanika, Ali Haji Asumani basalirwa ne Honorable John Ken Luchamuzi nga nabo bayita mu bannamateeka baabwe nabo baddukidde mu kkooti nga bawaabira akakiiko k'ebyokulonda Anthony General ne Uganda Communications Commission nga baagala byonna ebigenda okukolebwa ku kusalirawo bannayuganda kukyusa ekkomo ku myaka gw'aba president bisooke biyimirizibwe okutuusa nga bannayuganda bakubya akalulu ak'ekikungu. Bano bayise mu bapuliida baabwe okuli Ladislas Lwakafuzi ne Erias Nalukoola Luyimbazi. Bano bagamba nti bagezaako okuŋŋaanya emikono okukyakalulu kano wabula poliisi ne batataaganya n'abalala ne basiba. Baklayenti baffe Bed Bwanika, Dr. Bed Bwanika, Honorable Ken Luchamuzi ne Asumani basalirwa batuwadde instructions okujja wano mu kooti okusaba kooti eno High Court ekkirize Electoral Commission abantu bonna abaagala referendum oba akalulu ak'ekikungu babakkirize baweeyo signature zaabwe nga ziyitawa mu mirongooti mu computer electronic signatures. Ekyo kituze okusaba kubanga etteeka weriri Electronic Signatures Act. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.